Sente ze batubanja nnyingi ebyaddala bwe naazoogera nga bamumanyi sitaani ajja kubifuula ng'ate takontributinga. Mu mawulire agaliwo ebya Musumba Aloysius Bugingo embeera etabuse nkusaba owulirize bulungi nnyo kati yagenze ku mikutu gyonna ng'agamba nti TV ya Salt akasente keetaagisiza ddala ayinamu omutwalo ayinamu 10 ayinamu akakadde ayinamu miliyoni 10 naawe ayinamu miliyoni 10. Musumba agamba TV bagibanja buwanana na buwanana. Nkusaba sooka olaikinge Musumba awe sente oba nedda kati nina ebya Alien Skin. Ono muwala wa Alien Skin yali amubuuza ku nnyina yali ayogera ku maama wabula ebigambo bino njagala ulize bulungi akatambi kano waliwo bye tugenda omanya ebya Musumba Bugingo abantu bamutabukidde olwa ssente ate zaayagala. Wowulira omwana oyo alina byagamba ebikulu ebyagala okukwatagana n'ebigambo bya maama we. Mu bigambo by'omwana alaga nti Alien Skin alabika nga ye yagoba maama okubanga oba oliawo emboozi emukyukire. Kati Alien Skin wetwogera embeera emutabuseeko jjukira my goodness ngina kazibwe kapo kasuke nkwe Musumba Aloysius Bugingo ate nkazibwe kapo ayina ensonga za Alien Skin ayina bwazirambudde jjukira musajja mukugu nnyo ate ensonga zino yazikugukamu byansoso soko omulabemu. Sente ze batubanja nnyingi ebyaddala bwe naazoogera nga bamumanyi sitaani ajja kubifuula ng'ate takontributinga. Saavisi egenda okuggwa nga batandise dde okwogera Bugingo ayagala ssente bwe ziti ayagala ssente bwe ziti ayagala ssente bwe ziti. Tebasobola kgenda ku Signet kuverifyinga oba ebikumi n'ebikumi miliyoni by'eŋŋambye batubanja nga ddala bye batubanja. Batandikirawo ne boogera ebigambo. Kati ky'oba omanya batubanja ssente nnyingi. Bw'oba olinamu z'osobola okuwaayo tutaase emyoyo egyo enjiri eberenga eddamu okutuuka. Maake ng'ekigambo kino ku Lwokubiri ku ssaawa 12 ez'okumakya nja kuba ndi mu ofiisi ku Salt. So mbeegayiridde asobola okutuleeterayo miliyoni emu oba 5 oba 10 oba 5 oba 100 oba 2. Jangu nkusabire essaala ngenda kikola Tuesday up to Friday. Lwakubiri paka Lwakutaano ze naaba nkuttewaawo bere nga nziwaayo. Nsaaliddwa nnyo kubanga tukola programs nga temuziraba abali ku free to air. Ebbanja lyaffe ddene eryaddala. Si ffeffeke be bajjako bajjeeko bangi nnyo ne bagenda nga beerwanako nga baddako. Ffe tetunnaba kuddako kyanoonya ssente. Naye mu kunoonya ssente since kize ne ku kituuti nsaba kunnyambako mu wiiki gye tuyingiddemu since nkyogederwa Sande katukiwe olw'Essande luno tukiwe n'olw'Emmande. Ku Lwokubiri tutandike okuŋŋaanya ssente eziva mu mutima gw'abo abaagala enjiri. Ssente ze batubanja nnyingi ebyaddala bwe naazoogera nga bamumanyi sitaani ajja kubifuula ng'ate takontributinga. Saavisi egenda okuggwa nga batandise dde okwogera Bugingo ayagala ssente bwe ziti ayagala ssente bwe ziti ayagala ssente bwe ziti. Tebasobola kgenda ku Signet kuverifyinga oba ebikumi n'ebikumi miliyoni by'eŋŋambye batubanja nga ddala bye batubanja. Batandikirawo ne boogera ebigambo. Kati ky'oba omanya batubanja ssente nnyingi. Bw'oba olinamu z'osobola okuwaayo tutaase emyoyo egyo enjiri eberenga eddamu okutuuka. Oli yampeereza message simu yange kati muto wange Alien Skin ayina kuva mu mawulire ku nsonga za maama w'abaana be kubanga ozimaliriza obusobozi abulina. Oba nalabye omukazi ng'ayogera ekiruma omukazi bujja siyawadde nansonga ndala. Mukazi yenna kasanga owulya yalina omukazi gwaddayogerako awo sebo yalagira ne gyendi nankubira essimu obwo buki babuyita bujja.
ffenna kisobola okutuukako nze naawe n'omulala. Ate nga ye oluusi ye abakazi bafuna obusungu era asibaakoze ebyo ngoyo bwe yagenze mu mawulire. So nga kiri ekyokugenda ku poliisi kyokka kyadde kikola ki kimala ne bayita alien skin ne bakkanya ne mukyala we naye kati alien skin yo we munenyeza mali naye kwanukirira mu mawulire ne bw'otayogera oba ogenda bimaliriza. Ebyo byewakolooza ogenda mu mawulire mbw'ogenda bimalya mu mawulire bano bono boolaba ku intaneti balamula bulala bajja kuvumira maama w'abaana bo n'ebigambo by'owulya nga biswaza naye nga yakuzaalidde abaana bagenda nakulaba bisangeyo. Kati ate nga gwe ino kizikiza kuba alien skin atayanukula ebyomukazi tebiyinza kumalako mwezi. Buli mboozi wajja nga talina ansa ajanukula ekoma mangu yalina kubanga tabaanukula n'omulala gwe nanyenyeza ye taata w'omuwala. Abazadde nga abazadde awo tetutuukawo kugenda ne bwoba ofunye obusungu buti. Oyingira mu lutalo lw'Oganda ng'omukoka muvumemu alien skin ekyo taba muntu ekyo kiba kisolo ng'oli taata ekyo si kituufu. Oli ye taata w'abazzukulu bo ekyo ekisolo tabalabangako n'oba tomulabangako ate beezaala ate omukazi oba tobalaba togoga tomumanyi ate ng'onagamba kale oba tomumanyi onenya waaki gwe batakwanjulira. Tosanenya gw'otamanyi. Lwaki onenya gwe batakwanjuliranga? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tomumanyi onenyani kiza womunenyeza ku nsobi zaakoze obeera omaze omutegeera. Naye nga nze kyeŋŋamba muto wange ensonga kuzijja mu mawulire baleka kuvumira maama w'abaana bo kubanga gwe olina abawagizi bangi ne babbo ennamula yaabwe bwe balaba agamba ku muyimbi waabwe bo bagenda kuvuma maama w'abaana bo. Ate mu mutima nga gwe tokyagala bwe nabyayogera nga yeesawulidde ng'avuma kiza takyagala tayagala ate ne mu kwogera taga kuwebula maama w'amaama yayogedde naye yagiyise n'eno na yali alina gyali ne mujjayo nga nfunye kuba yali yanobadde ebyo byonna nno bisobola okuba ebituufu ku bakyala. Naye kati olw'okuba nti amuyinamu abaana abo babiri ate nga n'obusobozi Katonda yamuggulirawo asobola okugulayo akataka n'amuzimbiramu akayumba n'abeera. Osobola okuzimbira omukazi gw'otakyali naye ng'obusobozi obulina abaana bo obutasula bubi ate ye maama w'abaana be. Tulina debate eri wano kubanga wabeera ng'alina obusobozi nga bwabuyina n'omanya nti abaana be era obeera owadde baana bo